Wono Sanike Omubedde eyava mu busomesa okukwata ennoni n'ayingira ebya media ayingizaawo kapyata n'ayogeza abantu obw'amagye osinzidde nkubuuzaako webale nnyo webali ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi okola kyamaanyi nnyo genda ku mitimbagano gyonna www.kampalamediatv.com Facebook, Instagram, Twitter n'emitimbagano gyonna twongere okubanga tukuweereza amawulire agaliwo kaakati bassebo ne bannyambo boolyawo agakutte wano ne wali genjagala nkutegeezeeko wano mu nnamuggwanga erya Uganda geeg'omu ku bakozi ba radio ne TV ate bassebo ne bannyabo eyasalawo n'ava mu kukwata ennoni oba n'ava mu busomesa n'abusuula wali bw'atyo n'asalawo n'ayingira ensiike y'ebya TV ne radio ngamba okukolako ate kaakati mu kaseera kano oboolyawo ayongedde okuyingizaawo emmotoka kapyata kanamba ng'avudde ku eno gy'abadde yakagula mwana wattu n'alekanga abantu boogera obwama nga beebuuza engeri gy'akikolamu mwana mulenzi ono ye Nicholas Omubedde oba oyogera ku g'obuzaalege ye Nicholas Munyagwa kusirika era nga musajja nzaalwa yeeri e Busoga so nga ate era ekyewuunyisa ate teyakulira Busoga naye ate n'akulira mu bitundu ebirala ate bassebo ne bannyabo yayongedde oboolyawo ekintu kiwanika mwana wattu ate abawagizi be ne bongera okubanga bazikumamu ne zaaka musajja wattu ono besides okubeera nga musomesa oteekeddwa okukimanya nti is an IT expert oba gw'osobola okuyita engineer wetwogera ku bintu nkugambe ki wetwogera ku bintu bya kompyuta ayina obwongo obwa waggulu ennyo nnyini ddala n'olwekyo yagendera ddala eri mu ggwanga erya China n'alabika nga ate asoma ebintu bino ebya kalimagezi kukozesa ebyuma bikalimagezi kw'ossa n'okubeera nga expert wetwogera mu tekinologiya ku ngeri TV ne radio gye zibeera ku mpewo osobola okumuyita engineer wa radio oba engineer wa TV naye ate bassebo ne bannyabo newankubadde yali agenze mu maaso okubanga asoma ebintu bino China eyo mwana wattu olwadda kuno ate yasalawo okukwata nnoni bw'atyo n'abeera omusomesa owa secondary n'abeera eyo mu bitundu by'e Namakwa n'agendako eyo mu masomero g'e Busoga obulamu ne bumusiraanirako eyo n'awulira nga yeetamiddwa ate kwe kusalawo ennoni n'agiteeka wali bw'atyo n'ayingira ensiike y'ebya media wabula ono Sanike Omubedde gwe nkugamba mbagirawo nga yakayingira ebintu bya media olw'okuba yalina obukugu bungi yagenda maaso kubanga of course nabyo ate yali yabisomerera nga yeewuunyisa abamuwuliriza oba abamulaba engeri gy'akikolamu kubanga oteekeddwa okukimanya nti uwo musemberera oba n'omubeera kumpi musajja mukulu ono ananaagira wabula newankubadde ananaagira kyewuunyisa ate waatuuka ku mpewo ebigambo by'okunanaagira byonna bibula n'olwekyo n'abanga akanyuga ebigambo nga bw'ompulira nga tasibaamu ne weewuunya kiki oba ekimutemba okuba ate nga takyananaagira ono mwaka oguwedde ng'amaze okutandika okwekubako akafuufu yasobola yekankusookeza eri gye yatandikira ku pikipiki bajaaji bokisa bw'atyo n'agivaako n'asobola okuba nga advansinga n'agulayo emmotoka Toyota Wish kapyata mbagirawo ate mu mmotoka kapyata ate gye yali yakagula ayongeddewo Toyota Harrier kawundo mwana wattu ekintu ekyongedde oboolyawo okuleetawo okusanyuka ono musajja mukulu wabula besides okubeera nga ali mu bya media asobodde okukozesa ky'osobola okuyita platforms z'afunye n'asobola okwenyigira mu bintu ebirala gamba nga obusuubuzi ndowooza kanjogereko busuubuzi ennyo ne ku bintu ebiralalala oboolyawo byayongeddeko ate wakati mwana wattu ebimufudde naggagga era nga mu mwaka nga gumu kitundu bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti ono obulamu bwongedde oboolyawo okumutereerera ono tukitegeddeko ng'akola emu ne ku radio esangibwa eyo ekyanja manyiddwa nga Success FM era bw'atyo nga y'omu abakola oba abali munda w'osobola okuyita TV emanyikiddwa nga Nice TV ng'eno ya mubaka ow'ekawempe Honorable Kazibwe Bashir Mbaziira era nga bassebo ne bannyabo musajja mukulu ono kaakati naye aweereza ku TV ye wakati mu ngeri ey'ekikugu of course ensonga bwe zitebe ziri olugendo lw'omusajja ono lusobola okuzzaamu amaanyi vuga wenna alina kyokola awulika nga
ebintu olabikanga ebitasoboka olunaku lumu ebintu bijja sobokera oba oli awo bitereere. Ono yeesimbawo ko mu kalulu ka bonna ku bwa ssentebe bwa RC5 bwe twogera mu disitulikiti ey'Emukono, era nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti abantu be yali yeesimbye nabo ate omukulu Reverend Peter Bakalibwa Mukasa n'abakuba akalulu, era nga n'omukulu Omubedde yali awo ku mwanjo kubanga yali ku tiketi yali ku bwannakyewa. Ate mbagirawo olw'amaanyi agaaliwo ag'ekibiina ekya National Unity Platform, omukulu Reverend Peter Bakalibwa Mukasa mwe yali n'alabikanga amuwujja akalulu, naye n'ataggwamu maanyi n'ataggwamu ssuubi, n'agenda mu maaso oba oliawo okukola ku bulamu bwe n'okutuukiriza ebirooto bye okubanga oba oliawo afuna ekisinga. So nga basito beziri subscribe ngo sharing commenting tuongere okutuusaako okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa taata yinza Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.